tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako wenna ali ku mukutu ogwa There is Still Hope gwali ku There is Still Hope Tish TV ne testimony tuwaayo kubanga tetukukwasaganya mpola mpola. Lunaku lwa Sunday 17 gwa 8 2025 nabasobodde okubanga mugenda masinzizo emusobola okubanga ate musinza omutonzi mukuliko eyo mwenna bali mukweteekateeka naddala bali mawanga agali ewala ne Africa namwe tubaagaliza okutambula okulungi. Kama tukwebaza ku lunaku olwaleero mwoyo mutukuvu leka gyayigirize mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulaba tusabidde. Amin. Mbuza kubanga. Ya mbalamusiza kumena nabe kumena ku Still Hope era mbakulisayo mu services ez'enjawulo mu linnya erya Yesu Kristo. Kale amin nakwayo nya tutunulire obubonero 10 kwolabira nti mugwe munda ositudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Obubonero 10 buno busukkawo nefe tukuletedde 10 kasita obulaba mugwe munda oba kasita obulaba mu muntu manya oyo muntu munda muye akyoto kyennyini ekyakatonda ekitambula eky'omwoyo omutukuvu. Era omuntu oyo aba ali ku fire for God. Muliro. Kale simanyi oba bino obubonero obulina oba tobulina ate togwamu ssuubi nga kyano weegamba ojja kuba nga ate ozibwamu amaanyi. Akasookera ddala kwe kubanga oloota naye nga mu birooto ovaamu na buwanguzi. Buli wofuna ebirooto naye nga ovaamu owangudde ako kabonero kalaga nti mugwe munda ositudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Tozanyibwako. Oli muntu kati mulala nnyo akakabonero akasooka ate kyabulabe okubanga oloota naye nga buli wofuluma mu birooto obeera mu kukaala maziga meerere oba owanguddwa. Akyo kiraga nti mugwe munda mukyabulamuko waliwo ekitanaba kubanga tekitereezebwa. Eyinza okuba nga it is a walking call nti golokoka. So buli wooloota ebirooto naye nga ebirooto ebyo ovaamu owangudde bakugoba ne batakukwata. Buli kimu kyonna ogenda olaba nga owangudde abagala okukwata babakube. So ekyo kiraga nti you have or you are carrying spiritual fire. Nti munda mugwe ositudde omuliro. Abakolisa ekyokubiri 14 egamba ono mumugulire Bayibuli. Mwoyo okujja ku sente nga talina mumugulire Bayibuli asobola omugulira amugulire. Abakolisa ekyokubiri 14 egamba nti tetulwanagana mubiri na musaayi. Kituufu nnyo. Okitegedde kati mu birooto oba mu nsi ndala ya mwoyo kati ate eyo oba toli kulwanagana na munno oba oli kulwanagana na bintu ebifugira mu bbanga. n'Abefeso 6:12 ojja gisoma. Pawulo atugamba kyenkomeredde mu byonna mwambale amaanyi. 12 n'agamba ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi. So buli woolota nga owangudde kabonero kalaga nti mugwe munda ositudde omuliro kutali gwa gaasi wabula omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Ogwa gaasi gwokya sepiki gusobola kwokya mizimu. Kale akabonero akokubiri oyinza okuba nga ate olabira bwe kubanga you have love for interceding. Nti obanga olina okwagala kuli okwegayirira on the behalf of others and the body of Christ at large. Kulwabalala ne kuwamu gw'omubiri gwa Kristo. Bw'obeera onawe bitatambula bulungi obeera muli munda nga waliwo owulira eri feeling okugenda ku maviivi oba Mukama saasira omanya mugwe munda ositudde emmere ositudde muliro ositudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Bw'olaba nga obubi bweyongedde ogenda ku maviivi. Bw'olaba nga sitaani aliwo alina bulaza alina pasita gw'awalula n'otadda mu kuseka ogenda ku maviivi. Gwoba muntu wanjawulo.
Owanjawulo mugwe munda obujjudde amaanyi ag'obwa Katonda. Amaanyi g'obwa Katonda tegali mu kugoba mizimu gyokka. Tumanyi tugalabiraawo. Okugoba ne kugenda n'eri. Wabula nago gakusindiikiriza okubanga ogenda mu kwegayirira. Waliwo emizimu gye tugenda okugoba mu kwegayirira. Kituufu nnyo. Eggwanga lyonna lijjudde mu kwetunda, mu ttamiiro, tugenda ku maviivi. Nwegayirira. Omwoyo gw'obutamiivu okuba nga gugobebwa. Kituufu ekyo nakyo. Otegedde batuyimiridde genda edda nodda eri mu secret room. Mu kifo ekyekyama. Otandika okuba nga weegayirira. So buli olanga olina nnyo okuyaayana okwegayirira olw'embeera yonna etuuseewo etali nnungi. Manya mugwe munda ositudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Kituufu nnyo ekyo. Ajja kusoma Ezekieri 3:17 ne Ezekieri 3:6 paka ku 7. Ajja kulaba nti akutaddewo okubeera watchman. Kalabalaba. Watchman buli w'osoma Geroti ate gwe omulimu osigaza. Omulimu bagutwala. Omulimu anti Sitaani agenda kwekola ekigenyi. Ekituufu nnyo ekyo. Ennaku zino lwaki Sitaani ali kwekola ekigenyi? Bwe kubanga ekkanisa yeebase. Eri mu kusumagira. Kanisa yeebase bali mu ntalo. Ate bano bangi, ate bali bangi. Kituufu ekyo. Ate gw'osomesa mizimu, ate gwe misambwa, ate gw'osomesa kisa, ate gw'osomesa. Kati ebyo bye tulimu ebyo. Tulimu ebyo. Sitaani agamba mugiramu erumanga obukoko. Nze wendi. Nze kanjira ntuukiriza mishoni zange. Pulira. Okitegedde? Akabonero namba mmeka? Akokusatu ke tuddako. Akokusatu. Passion for evangelism. Okuba n'okweyaana okw'okubulira enjiri. Kye kyaleeta Mukama waffe. Kyanjiri. Era we yali agenda. Pulira. Yatugamba atya? Mu Matayo 28:19. Yatugamba mugende. Mugende. Era ensi zonna. Mubabuulire ababakkiriza mubabatize nga mubayingiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era mubafuule abaki? Abayigirizwa. Bwe bubaka bwebasembayo okuwa ekkanisa ng'avaako. Kati buli w'oba n'okuyaayaana eri obubaka obwo obwakuweebwa nti olina okubuulira enjiri. No matter what. Enjiri tekitegeeza nti kugenda kwata Bayibuli ogende ku kolansi. Obuulire. Ku street. We have very many ways of preaching the gospel. Ane kakati ffe abasumba tetumanyi kubuulira njiri tunakikola tutya? Teri atamanyi. Teri atali mubuulizi wa njiri tebakulimba. Buli muntu mubuulizi wa njiri. Everybody is an evangelist. Kale Yesu kye yatugamba ng'agenda mugende. Yagamba kakati mwembawudde muli basumba, mbawudde muli evangelist, mu evangelist mugende. Abasumba musigale waka. Ku church muli ebimu eby'ekkumi. Tulindirire abajja tunaabasumba. All of you go. Ffenna tugende. Mwenna yatugamba ffenna. Siwali asigala mabega. Era Pawulo n'atugamba mu Timotheo ekisooka 2:3 nti kino kye kirungi era kye kisanyusa mu maaso g'omulokozi waffe okulaba ng'abantu bonna balokose n'okutegeerera ddala amazima nga ye Kristo Yesu. Kakati buli w'oyamba emmeeme badegenda okuzikirira n'evaayo nedda mu bwakabaka bwa Katonda kitegeeza muggo ositudde omuliro ogw'Obwakatonda. Buli w'ogitunuulira ng'ezikirira n'odda mu kuseka Sitaani aba yakuba mu gwe headquarters. Ng'atuula omwo. Ate kati ye ayagala abantu emmeeme zizikirire. Kituufu ekyo. Okubuulira enjiri kuli in very many forms. Mu ngeri nnyingi nnyo. Mu kwogerako, mu nnyambalayo, mu neeyisaayo, osobola n'okukwata enkalu n'owaayo sente n'owaayo. So okudda ku maviivi niweegayirira ababuulira. Kitegeera. Kale teri muntu agamba seri evangelist. Oba oliko ekikyamu. Mpandika ekikyamu. Eneeyisaayo bw'oyise bulungi. People will admire you. Bajja kuneegomba. Ojja kubeera ekyokulabirako ey'enjiri. Kristo tumubuulira mu bikolwa, mu bigambo, mu nnyambala, mu njogera, mu ndya, mu nfumiitiriza, mu neeyisa, buli kimu. Osobola okubuuliramu ki? Kristo Yesu enjiri eyo. Kati ffe twawunzibwa. Sitaani yatuwunza.
ndo nakwata bakumbuka bulira enjiri ngugenda ku luguudo kwata mbona ate kati nze sina masina na muvumizi because you are because badaka kale akabona namba meka namba 3 akabona namba 4 love for spiritual food ndokwagala emmere ey'omwoyo obulina okuyayana kw'emmere ey'omwoyo obulina okuyayana okusoma ekigambo buli saawa era wobanga naye abantu balina timetable yaabwe saawa ezimba nsoma kigambo saawa eno wabawo ekintu ekyokupayinga awo yange emirimu gyonna gimuweddeko talina mirembe asoma ekibayibuli era anoonya engeri yonna wali kavalinga eri saawa eri eyamuyiseeko omanya omuntu oyo muye munda ajjudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu spiritual food pure apoza atugamba mpetero ekisooka 2 nti abaana abato bayayanenga amata tuseewo mpetero ekisooka 2 agamba bw'ati ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe mwegombenga amatago ag'omwoyo agataliimu bulimba ekitegedde kitibadde njagala ekyoluzungu akita pure milk kitegeeza waliyo contaminated milk waliyo enjiri egenda okuzikiriza egenda okuleetera okufa gyeri nawabawo enjiri ereeta obulamu kati omuntu alina okuyaayaana okwenjiri ennamu pulira oyo omuntu aba alina omuliro wali abantu nga bo bavaabira buli ekijja buli wamu tuwulirizawo tugenda keni ne tuwuliriza keni wonna tuba tutapinga oba oyika ekikyamu awo ate omala gafenka simala galya olaba na physically wano tomala gafenka buli kintu egamba wange ate omuntu w'omunda ate ali moriyo than this physical body kituufu ekyo tomala galya kati olina okuba nga olina okuyaayaana okw'emmere ennamu gye tuyita sound doctrine enjigiriza ennamu nkitegeera rebukinga correctinga guidinga Pawulo atugamba all scriptures are God breathed kituufu they are there to correct you to guide ebyawandiikibwa byonna byaweebwa mwoyo mutukuvu okulabula buli kimu kati omuntu w'otegeera nti muye munda ajjudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu ogw'obwa Katonda akabonero okomulabirako kwe kubanga ayagala emmere sound doctrine bino bintayisinga batakyabyagala ebyo simanyi kibake ekikyo kiriwa simanyi nkamale gakitwala eyo olwo lirabireeyo nakirabireeyo ewaka aba yakoowa ebyo awuliriza ebyo naawe anoonya kigambo kigenda kumulaga bwakabaka bwaggulu si bwansi ebinsi aba yabivaako dda yabyesonyiwa aba yalekera mmwe abali abo abatamanyi kye mwagala abali alya buli wamu kitegedde Zabuli 10:19 n'olunyiriri olw'ekikumi-mu-etaano Zabuli 10:19 litakutumiddeko olunyiriri lwa 5 agamba bw'ati singa amakubo gange ganywedde okukwata amateeka go olw'omukaga nagamba nti 10:19 yes olunyiriri olw'ekikumi-mu-etaano 10:5 kale 10:5 agamba bw'ati anti mbadde ngenze n'empira 5 nga mmanyi ndowooza weewo agamba nti ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange buli woolya emmere ennamu oba olaba gy'olaga funa amaanyi ageeyongerayo buli woosoma ekigambo kya Katonda buli lunaku ekkubo lyo liba ttangaavu era abatasoma bayibuli ekkubo lyabwe lijjudde ekizikiza tebamanyi kusalawo kubanga decision making guidance eri mu kigambo kya Katonda otegedde buli wolaba omuntu ng'atupa ebbanga nga tasoma bayibuli aba ali ku kaleberebe k'okufa okw'omwoyo aba agenderera oba n'omulwadde ku kitanda n'abuza appetite mugamba mutya
nti tumalega mu gijiko anakuleta ku jiko nga teri kachali n'akajiko akamu takyaso bunaakyono simanyi nakumanya akali n'omuntu ow'omunda buli waluba nga tokyamufiidinga n'oluzinga appetite era natuba tugenda kusiibula busiibuzi ekyo kituufu tumusiibula busiibuzi okitegedde nkitegeera kika akabonero namba meka ako kabeera ka namba 4 namba 4 akabonero ak'okutaano pulira okitegedde darkness becomes uncomfortable with you nti ekizikiza oba tutawulira mirembe nakyo muba temukyasa kimu nedda ddayo ku ssomero nzirewo bansomesa ekizikiza kituuka okubanga tekikya uncomfortable oba tokyawukiwulira mu mirembe tekikyakuwulirira mu mirembe darkness becomes uncomfortable with you kituufu kanzireyo buki ekizikiza kiba tekikyakuwulira mu mirembe kitya people run away at your life kasaba kulaba nga badduka buli wotuuka awantu nolaba nga bweoyingira abantu badduka manya ekyo kibadde kizikiza kibadde kizikiza kakati gwe ekyoto ekiramu otuuse they cannot stand there ne baga nti akantu ako katutama era abantu bangi bagamba nayinza simanya wakuliko ekinondoola buli wentuuka abantu badduka buddusi abantu banneewala abantu tebanjagala kisobokera ddala okubanga ekirimu gwe ekyobwakatonda tekikwatagana nabo kye bali kati nga tebasobola kusigalawo kizikiza tekyetabamu nakitangaala tekisoboka naawe ekisoboka naye ate kisoboka okubanga ate waliyo omwoyo gwa rejection kino nakyo kisobokera ddala naye kati ffe tetuli kutunula eyo side kati tukutunulira wano otuuka ku mulimu bwomu abadde batudde bali omuneeyo ky'ofiisi ye nakwatamu eriri neyesootingaawo ebuzaabuzawo ne badduka so kitegeeza ekizikiza tekisobola kubeera comfortable naawe they are talking, they are gossiping, backbiting. It cannot withhold chiri mugwe. Tekisobola kisitula. So bwolaba ekintu ekifaanagana wekityo toweeraliikirira. Nsanyuke na busanyusi. Ate sanyuka Luka 4:3. Sanyuka busanyusi manya nti oluusi mugwe kyositudde tekikwatagana na kizikiza kye balina. They recognize you. Bakulabira eri. Luka 4:3. 4:3 agamba awo mukuŋŋaaniro mwalimu omuntu yaliko dayimoni n'akaaba n'eddoboozi ddene nti woowe otuvunaana gwe ki Yesu Omunazaaleesi oze okutuzikiriza nkumanyi gwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. Yamutegeerera eri wala egigamba tuwedde musajja wuuyo atuuse kiki ekikuleese oze tumalawo. Kakati na bano Bible egamba wotegera nti omuntu mubi okudduka nga teri amugoba. Wano Bible egamba nti omubi adduka nga teri agoba. Ogalaba otuuka abantu beesega omanya bubi bwe bubaddusa ajjudde obubi bwereere Matayo Maaka oba Makko 5:6 agamba ebigambo bino agamba nti bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'addukana n'amusinza ng'akaaba n'eddoboozi eddene n'agamba nti onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo. wasoma Yesu n'atuuka n'agamba emizimu nze Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tekiri ekyo wenzogalashi wennyonnyolako buli wootuuka tonnaba kujjuzibwa. Tusolooza abantu twegamba mubaleete yenze buli wooba nga muggwe temunaba kujjula omuliro omwoyo omutukuvu wennyonnyolako nnyo eri ekizikiza kikutegeere olina okwennyonnyolako. Nze ate nagende Namibia nemponya omulema ate nagende Canada waliwo we yali akonzibe naawona ate ejjo n'abadde yeero ku njiri wali ate yakonyaniya nyonyolako bingi omuntu muye munda asitudde omuliro gw'omwoyo omutukuvu teyenyonyolako teri byakumunyonnyola otuuka butuuse nga gyategedde dda nti wuuyo kiki ekikuleese wandituyambye gyo gimaze okulaba yonna gy'oyitidde. You don't need to explain much. Si byakunyonnyola bantu
Nga kaya abasumba benaku zino. Olina okwennyonnyola ennyo eri endiga. Katwaniza omusajja wa Katonda. Nzikiririzemu nnyo. Mukama ankozesezza. Omusajja mutambudde amawanga. Nze Egypt. Nze Somalia. Yonna atuuse. Nze Namibia. Oyo ejjo. Natuuse butuusi ku kisaawe Entebbe. Ekiro. N'adenva Cambodia. Mukama ankozesezza nze amafuta gennina. Mayitirivu. Wentuuka butuusi wenti. Muzimu gikaaba. Pulira. Teweetaaga ebyo. Gwe jangu tujja kutegeera nti wageze Cambodia. Era tujja kukunnyonnyoka. Abasumba b'ennaku zino bakwennyonnyola nnyo. Kituufu. Be bamanyi. Kale. Nze akabonako akalala. Simanyi oba gwe ku simu yo kalemeko. Kali namba 5 ako. Heavy in the spiritual realm. Heaviness. Okuba ng'oli muzito mu nsi ey'omwoyo. Owulira obuzito. Waliwo wootuuka. N'owulira obuzito. Otya. Osobola okutuuka nti n'oyingira ekyalo. N'oyingira ennyumba y'omuntu. N'owulira nga spiritual realm ekyuse. N'owulira obuzito mugwe nti mugwe oba owulira there is a call for prayer. Waliwo amaanyi agategedde agatandise okuba nga gakolawo obubeerabeera. It is a signal. Nti waliwo ekitagenda bulungi wano. Waliwo amaanyi amalala agabadde gakola ki? Agabadde gafugirawo. So it is a call for prayer. Kuba kusabaawo. So buli lwotuuka awantu n'owulira heaviness. Abamu natusaana nti envi ne zinzigwa ku mutwe. Mbadde n'owulira nga naye nga ate kweziri. Nawulidde empewo ng'empitako mpitirivu. Ey'amaanyi. Natuuse mu nnyumba nempulira nga amazima omuntu wange ow'omunda azitoowereddwa. Azitoye. Manyaamu gwe mulimu ekyoto kati sigino. Ziba zitandise okulaga nti wano nno dda mu kusumagira. Bajja kuyola bujooji. Naye awo otegeera nti omuntu nti munda temuli kalimu. Otuuka abantu nga waliwo amaanyi ag'ekisiga n'otategeera nategeera. Muno n'agamba okimanyi twayingidde ennyumba eyo. Nawulidde presence ndala. Nze sina kye nawulidde. Nga tewaki yawulidde ate? Sina kye nawulidde. Nze naabe nga buli kimu kiri nnomu. Nawulidde nga nze natuusawo tumale ngamba eyo mmere nedda. Ngana mmere bali abantu bafumba. Wamubuuza era n'agala nsibireko yiyo mu kaveera. Ntwalako okuba ewange. Manya oli blind. Muzibe mwenyewe. Kati blind tasobola kudetectinga. You can't detect what is danger. Tosobola kulaba ekibi. Buka n'akantu simanyi mukakebera bomu. Akabomu detector. Bwekaba nga tekaliko muliro. Oba nga tekali charged. Tekasobola kukola alarm. Tekasobola. Kibeera bubeeza bwekiti. Ordinary etawo n'ekibomu kyo. Niweegendera. Nawe kanga kali full charged. Osembeza busembeza olina kakubirawo kerere. Nti wuno. Danger yakajjayo kyekyo ntase muntu okay. Kitegedde. Kati n'omulokole wato wabeera. Wabanga tali spiritually charged. Agenda tomera ebintu nga tamanyi nako. Amala gayingira buyingi. Agenda fuuka muzibe. Mwennyini. Balokole bangi. They are blind. Basoma ku Batimayo. Omuzibe w'amaaso. Tebategeera Yesu yali agamba. Tebabitegeera. Yali akozesa example naye yali ayogera ku spiritual blindness. Bati manyi bya physical. Era Batimayo yaggulwa amaaso okugoberera Yesu. Yesu akuggula amaaso ale n'okwata opposite side. Obogera kuddamu ozibe. Nakugoberera akukoze eki? Akusumuludde amaaso. Kale akabonero akalala. Buli wobeera awantu n'osirika ate abaliwo nga boogera they feel judged. Bawera nga basaliddwa omusango. They feel judged. Lwaki tali ku participating mu mbozi nga tatudda mu kiki. Kyetwogera babeerawo nga beesalira musango. Amugambye kumbe gwolina ku bibyo tobafaako. They feel judged. When you keep silent, people around you feel judged.
esalira omusango bennyini besalira omusango lwaki omusajja asirise tunyumya asirise tatuddamu kiki batandika bennyini obwamaawo bamubiddeko bamugambyeko amanyi geranga buli omu asituka ng'akwatamu eri kumbe gwekirimu gwe munda tekikwatagana na kyebakola ebiri contrary tekikwataganirako ddala kandi buli obeera awo no embeera nekutuuka kutogamba nti abantu tebakwagala nze bantu naye simanyi omwoyo wa rejection mwa rejection nanondoola yes abantu tebanjagala bantu bansalira omusango wentuuka nga boogera nga basirika nga bavaawo nga bagenda bandekawo nzekka ate nze mba simanyi nabiboogirako nze ndi ku byange omusana ekizikiza buli okigula abamisinde ziba misinde gyennyini kale abaluumi 8 abaluumi 8 ate n'olunyiriri lwa 7 Romans 8:7 agamba nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda bali babeera mu mubiri bali backbiting bakola ki bali mu evil mission zibateesa ate gwobeera mu mwoyo ate temusobola kubeera bamikwano kituufu nnyo ekyo tekisoboka you cannot so they are going to judge you they are going to feel judged bakwesala omusango ali naye bakusalire mwenna babiri temwerekaayo ngero 17:4 agamba nti akola obubi assaayo omwoyo eri emirembe emimwa emibi akola obubi assaayo omwoyo eri emimwa emibi yes emimwa emibi gyegyo backbitinga kugeya kuvoola biki kati buli naye wosaayo omwoyo eri emimwa egyo emibi oba weegasse nabo kati kino kyositudde mu ggwe kikuziyiza kiteweetabaamu era otuuka n'osirika neboogera ne babwatuka enseko ne baseka obuseko obusoomooza tolina kyonyega ekiri mu ggwe tekikukkiriza emimwa mibi byonna bye bafulumya butwa tosobola kweyingizaamu kati oddangawo neweejajinga oba neweesalira ki omusango akabonero akalala oyinza okuba ng'olabira you feel always connected to the prayer altar buli kaseera oba okonekitize ku kyoto ekyokusaba uli mu office naye owulira omuntu ow'omunda ali ku kyoto atokota kati abaagala ennimi oli bize ku laptop era amazima omubiri gwe guli awo naye ate omwoyo ndi gutasobola kukkiza ate n'okola era abeera wano akukipinze accuracy neeri ku kyoto omuntu ow'omunda ng'ali bize atokota bangi ali ku mmotoka avuga naye nga muli omunda omuntu we ali biza ali musaala ekyo kye tuyita moving altar obeera always connected pulira nakusaba era saawa ey'okusaba wekuyitako owulira obuzibu bira bubi nnyo mukama gakigattawo singakola loosi gwe weeyitawo gaha mukama nkwebaza leero tuwonye maama atusereeti ani olina ekyoto wakakya saawa 3 maama najja nnya akigwa nnya kama leero kigasseewo kama yeebazibwe leero omuntu awonye gwe manya wazikira dda naye oli awuliza obuzibu era maama tannadda omuntu asitudde omuliro muye munda agenda ku kyoto nga n'esaala tezinatuuka abasooseyo dda ekiba kya 3 biri kitundu awulira nga waliwo amusika genda gayo kitegeera era ono mama ne wajja leeti kunnya muntu sereeti naye katugenda kikola tuti tugende wadde tugende wadde buyiseeko
yomanyo muye munda gukyalimu omuliro boya muno kukona ko sirika wachitom ama mukoye gendo nabeko manya mufu kagwa mudda you obeyane love for prayer bano kuyayana mukusaba Yesu yagamba tusaba obutakola ki obutakoowa kale abajukiza ba Mukama kituufu tebakoowa nabo okutusanga Yerusalemu agikoze ekyo agifudde ekitiibwa kati akabona akalala your spiritual life is more clear than before ensi ey'omwoyo etandika okubeera nga njerufu nnyo njerufu n'okusinga emabega wali nga bwe byasooka obadde tobitegeera olaba ebintu tobitegeera naye kati ebintu buli wobiroota olaba biri kiriya kituufu nnyo ojjukira omuto Samwiri mujjukira bulungi Samwiri ekisooka 3 kandi mukusooka naye tabitegeera nga tabitegeera mamuyita agenda eri naga nedda ku luno wakuyita mugambe nze nzuuno era ku olwo aya mugamba nze nzuno mukama wange tobonaabona ogera n'omuddu wa awulira naye kakati lwotukakahana olwo bintu byenda mumwoyo sibitegeera birota ne bimbulako bimbuzaabuza birabira simanyi manya waliwo ekizibu wabawo ekikyamu omuntu asitudde omuliro muye munda ebintu bibakiriya biba birambulukufu tebibuzaabuza manye sitaani yefula malayika ow'ekitangaala kituufu nnyo abeera asobola okwawula eddoboozi ery'obwakatonda erya sitaani tamala gagendera ku pasita kyagamba pasita yagambibwa ati kimanyi pasita yatugambye ayolala mu nsi ey'omwoyo ate kiri kiriya nedda mu nsi yange ey'omwoyo sikirabamu sikirabamu si lugezigezi oluusi abamu bayinza oluyita olugezigezi kituufu sinoti lugezigezi Yokaana ekisooka 4:3 agamba nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga giva eri Katonda kubanga bannabbi b'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Olwokubiri mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda agamba nti mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Olwokusatu agamba nti na buli mwoyo oguyatula Yesu nga teyavudde eri Katonda era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo. Ajawo kimanyi nti ne Sitaani asobola okukozesa omubiri gwa pasitawo asobola okukozesa ekifaananyi kye ekyajjamiri ky'omuntu yenna najja n'akugamba ekintu naye buli wowulira ekintu kye bagambye nga ekikwatagana na byawandiikibwa ng'omanya oyo Sitaani. Abasitaani mwenyini newabapasitawo nga yabikugambye tobikkiriza. Omanya nti musinza nnyo abasumba kati pasita kati nze najemera ntya pasita ogwe kojemere Katonda. Obuzibu obuli mu kanisa otidde okujemera Katonda manya musumba naye nojemera Katonda nowe nawanga ye musumba okasita byakugamba genolaba nga tebikwatagano gama naye leero no siye pasita oyo kino Sitaani kyagala mukozesa bukozesa nobikasukeyo nga pasita biwulidde naye kanebuzeeko kwansingako omwoyo wa Mukama nti kamala bikeberamu ate kyokebera kinze nze musumba nze mmanyi okusinga nti kituufu nedda Kabaka wa Katonda teri amanyi kasoletamu ebitabo biba biganye. Kale akabonero akasembayo namba 10 you feel more conviction than condemnation. Owulira okulumisibwa okusinga condemnation ovulira okulumizibwa conviction kwe kulumizibwa owulira omwoyo nga akulumiriza okusinga okusalirwa omusango condemnation. Bw'obeera mu mbeera nga gwowulira kusalibwa musango y'Abasitaani mwereere embeera ey'obwakatonda newebeera mbi
eleta conviction. Teleta condemnation. Conviction is from God. Condemnation is from the devil. Okulumizibwa kuva eri Katonda. Ate okusalirwa omusango kuva eri Sitaani. Weesalira omusango. Kakati buli wobeera nga gwe bulisawo weesalira musango. Manya nti munda mugwe temuli kalimu. Naye omuntu asitudde omuliro gw'obwa Katonda mu ye wakola ekintu ekitajja conviction ejirawo yawulira obulumi munda muli nga agirawo mu maaso g'akanaka Mukama nakikoze naye nedda onsonyiwe yagumira okola ekintu owoya musango kakati era ndisiina era nze siina ggulu kankole byenkola nze simanyi Katonda wali agala alinsonyiwa alisaasira abo baalisaasidde n'oleta n'ekyawandiikibwa manya we Sitaani atudde mu kitebe akoze ekitebe muggo omuntu asitudde omuliro gwa bwa Katonda ne bakugamba ekintu owulira conviction ereeta what we call humility. Obwetwazo obuwombeefu obukakamu n'okakkana wansi noga amazima sonyiwa saasira. Ne condemnation ereeta argument katugoza gwe mutuukirivu ennyo paka njereere atwala eri namwe mulina agabirwa kuba tetunagategeera ojjulamu gwe Sitaani abakusalira busalira ate buli wakusalira omusango oba ogenda kujjula empaka paka njereere oba togenda kukakkana wansi. So buli olabanga mugwe munda olina conviction than condemnation manya ositudde omuliro ogw'obwa Katonda. Abalumi 8 kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Olizo ngagamba therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wobeera mu Kristo toliko musango wabula ofiringa conviction. Yes. Conviction eretali conviction eleta chetuyita repentance. Wenenya mangu nga bukyali towandisitani tomwakabanga omwera chance olwawo okwenenya awo ng'agaziya ekitebe mugwe munda naye buli woyanguwa ng'osiiringa watwa kati eyo conviction ereeta kyetuyita repentance. Mbagirawo instant okitegererawo ogwira maaso ge Dawudi kye yali akola kituufu. Dawudi yafiiringa nga conviction mangu ddala awo nga Mukama saasira. Kakati tulabe ebikola by'abatume 2:37. Ebikola by'abatume 2:37 agamba bw'ati awe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Conviction ekuleetera okugwa maaso ga Katonda eba Mukama nyonoonye Mukama sikoze okwagalako nkola ki ekuleetera okwebuuza si gwe kusalawo nga gwe. Kituufu. Abasajja bagamba Peetero ne banne bali ebigambo bye mutugambye temuli kutusalira musango wabula tuwulira mufe okumenyeka mu mitima gyaffe. Buli muntu ayogera ku nsobi aba takusalira musango lwakuba kati ffe twakitegeera bubi bwana onsalira omusango Deputy Jesus Deputy Jesus gwani si buli akugambako is a Deputy Jesus aba agezaako okuleeta conviction eri oleme kuddamu kuwa mangu mulabe ki banga kati Peetero yayogera mu bwetwaze mu mwanya gw'omuntu mutukuvu wakati naffe ennaku zino naffe ate twonoona boonoonyi tulemererwa okuaddressinga brethren in a godly way. Vunula ntitulemerwa so okukaddemu manye sikulufiizo. We fail to address the brethren in a godly way. Tulemerwa okutuukira abooluganda mu ngeri y'obwa Katonda.
naffe ne tutandika condemning so nga ate tuba twagala bafune conviction si condemnation. Kati tulemererwawo magezi tutekamu mangi agaffe ne tubyononera ki naye nga tuba twagala babeere nga bamenyeka mitima. Bano abasajja bwe bamenyeka mitima ne bagamba bannange tukole tutya. Petero yabagamba ati Petero yaddamu n'abagamba nti Petero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira yagamba nti kuyingira ne kimanyi ti mu linnya lya Yesu Kristo okubagibwako ebibi byammwe mwenenye mulokolebwe mubatizibwe mu linnya lya Kristo Yesu. Naffe tukugamba olwaleero tetukusalira misango wabula muggwe funa conviction. Conviction ejaleeta ale repentance wenenye olokolebwe. It's not late. Wakyaliwo ki esuubi gamba ayi Yesu olwaleero nkuwa omutima gwange n'obulamu bwange bwonna na buli kyange kyonna obeera omulokozi era mukama waawe saasira byonna ebyansobako yenkoze wakati wabweru w'okwagala kwo olwaleero njatula n'akamwa kanti ndokose oyo mutukuvu nuŋŋamya mukube eggolokofu Kristo Yesu mwana Katonda. Amina. Amen. Kikyo Petero kye yali abagamba yekimaze dda kyawedde dda kakati ogenda ne bakusitula muliro gw'omwoyo omutukuvu muggwe. I'm going to start carrying the fire of the Holy Spirit. Omuliro gw'omwoyo omutukuvu ositula bigambo ositula abantu bali kuno bonna akameme kagaana kwabira kakati weetaaga ki omuliro kati. Kale mwena abadde batulaba tubalamusaako ekitundu kyaffe ekisooka ndowooza tugenda kubanga ate tukikomekereza wano mwebale kubanga ate mutugoberera eno bagiyita there is still hope. Bingi ebibaako kuba n'agatambula amawulire naye ate tusomesa ng'obuweereza we expose the works of that darkness and we lift up Jesus higher to draw nations to himself. Baddayo ku ssomero kakati ndowooza tugenda kwetoololamuko katono nnyo bwe tukomawo njagala nkomewo n'ensonga 7 lwaki okusaba kw'okw'omatumbi tonafunayo ansa n'emu ate nga nsaba bantu bangi bagambye bw'osituka ku 6 paka ku 9 ezo ssaawa Mukama aba atambula tavuga aba atambula na butambuzi buli kimu agenda kikuddamu ayo essaawa yakumenya maanyi ag'ekizikiriza eyo ssaawa yakutula njegere eyo ssaawa yakusimbuliza kukola kino ng'obikoze muganda wange teri kavaayo kyogamanyi mumala ga bwereere baliwo ababikoze muganda wange ye buli ssaawa 6 tezimuyitako tazuka 5 kalizaavu ayinako muba 9 oba naye agenda paka 12 akigattawo n'okiyongeramu naye muganda wange gyakomye bikola ebuswanyi gye bweyongera waliwo ensonga atwala tusitulire ensonga ezo 7 wonoozitereeza olyalabawo enjawulo ennene nnyo atutolemu katono mu dakiika egenda kubeera emu alisobola okuba nga tetweyongerayo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.